Sajja agoba abantu kazimbe simanyi wabuzibu ki naye nga ali mugoba abantu kazimbe simanyi oba yani nga olaba essaawa zino tuli mu kudduka simanyi oba ani amusindise naye wuuyo eyo bannaye n'oyo Bana omusajja atugoba simanyi oba akazimbe kake naye nga y'omusajja Bobby banaye omusajja simanyi atugoba kazimbe naye simanyi oba kake simanyi ye nange sanyuse nnyo kujja mu kano akafa akalungi omukulembeze banange mpulira bulungi laba akaweewo banange Mukama Katonda singa nange mbeerako nga mukulembeze banange nebaza mukulembeze waffe nnyo tubeererawo kati singa nange ndi wakati Mukama tubadde tukyali awo ate ye Pastor Bugingo n'ayisaawo ensonga eyo omuntu akugamba yeekwese n'afulumyayo ka video ali ku malaalo yeekwese Uganda weekweka si Uganda yokka mu nsi yonna tone gye weekweka as long as you have that gadget ngaliwo n'aboogera nawe ne bajja n'obawayo ka interview no bagamba nkyekwese bano tebasobola kunzuula aga nawe ng'ogamba omuntu waffe yeekwese era bano balimba tebasobola mmukwata kakati mulajjana nti babagobye misinde mu kifo kino kibadde si kituufu oba kituufu babagobyeyo misinde nti omusajja tategeerekeka omusajja ayambadde ebikootikooti ayambadde ebikoofiira nti tategeerekeka you never know maybe ono ye nannyini ttaka oba ye nannyini kizimbe Bannayuganda njagala mu comment section obeere nga oteekayo endowooza yo ku kintu kino kubanga temusobola okubeera nga musaalimbira mu kifo kye mutamanyi mwe ne musaalimba nti kubanga Bobi Wine yakolerawo video tetuganye Bobi Wine ayinza okubanga yakolerawo video kati nammwe ne mugamba kamugendeyo Did you go there for fun? Did you go there just to waste time? What's the main reason? Kubanga His Excellency Bobi Wine ye yagendayo nga ayina ensonga gy'ayagala okuyisaawo eri abantu babeere nga bategeera ekigenda mu maaso era ensonga eno ye yamutwala mu kifo ekyo because we all know he is still on the run ali mu kwekweka eyo sijja bigendamu lwaki yeekweka n'ebirala naye yali yeekweka kyova olaba yanoonya ekifo kyalina okubeera nga akolera mu video nga tekiraga identity nze wendowooza ti yali ayagala to hide his identity because he's still on the run sokolabe video then tweyongereyo tovaawo bulungi laba akaweewo banange Mukama Katonda singa nange mbeerako nga mukulembeze banange nebaza mukulembeze waffe nnyo tubeererawo kati singa nange ndi wakati wuuyo
Eyo bannaye yoyo. Bana y'omusajja atugoba simanyi oba akazimbe kake naye nga y'omusajja Bobby bana y'omusajja simanyi atugoba kazimbe naye simanyi oba kake simanyi ye. Tubadde tukyali awo ate ye Pastor Bugingo n'ayisaawo ensonga ku bigenda mu maaso wano mu Uganda naddala ebya Bobi Wine okubeera nga bamunoonya ate okubeera nga yeekweka. Ayina engeri gy'abadde ayogeramu. Njagala owulirize ebigambo bya Pastor Bugingo then tweyongereyo tovaawo. Tunakugamba nti abanja ate nga abanja yeekwese gw'abanja mu byafaayo mwakirabawa ng'omuntu akubanja oyina omutwalo gw'oba oyina miliyoni ye naye ng'ate akubanja yeekwese gwe ate oyina omumwa miliyoni gy'akubanja naye ate ye yeekwese. Oyo drama ali ku level ya wagguluko. Akugamba gogo bitakwatako ndi gwegendayo abikulekedde nga y'okumuzuula kizibu naye gwe tambula ng'otaddeyo akafubo okabambaziza. Abaana be nga bali bweru naye gwe tambula ng'otaddeyo akafubo okabambaziza. Abaana be ne basinziire bweru ne bakuvuma ne bagwe olina kapa yennyini oganya n'ogenda okubanja yayogera omwana w'olimbwa abanja ali bweru noono amuzaala agamba mumubanjire naye yeekwese kati gw'ogende ngaani mu nsi eno gy'omanyi naawe omuntu asobola okugamba nti yeekwese nga atali ku simu. Omuntu gwe nakakasa nti yeekwese bamuyitanga Bin Laden. Yejjako laptop yejjako essimu tewali munnamawulire yamutuukangako buli kimu kyavaawo naye era baamala ne bamuzuula muno mu nsi nga bakwetaaga tobula.